Kkooti ento ey'Emakindi etadde abavubuka ba DP abeegattira mu kabondo ka UID. Bano bateereddwa akakalu ka kkooti ka mitwalo 80 ez'obutaliiwo wamu n'abo ababeeyimiridde ku bukadde 2 obutaliiwo. Bano nga bakulembeddwa mu Moses Bigira baakwatibwa poliisi ssabbiiti ewedde ku kitebe ky'Amerika ensambya bwe baali bagenze okujaguza obuwanguzi bwa munna Republican Donald Trump kati eyafuuse pulezidenti wa Amerika. Omulamuzi Fortunate Nyepiri bw'abadde awo ensala ye ategeezezza nti okuweebwa akakalu ka kkooti ddembe lya buli munnayuganda ng'omusango abavubuka bano gwe bazza teguba mmisa akakalu ka kkooti. By exercising its discretionary duty. The applicant should not be denied bail unreasonably or merely as a punishment to the applicant. Omulamuzi ayongeddeko nti abavubuka baleeta abajulizi abamatiza kkooti era nga tewali nsonga yonna ebagaana kuteebwa. They have each presented 2 sureties who all appear substantial without going into the merits and detailed consideration of evidence and the law. I am satisfied that the applicants have each fulfilled 2 grounds for the grant of bail. Bano oluteereddwa bategeezezza nga bwe batali baakussa mikono wansi kubanga akaseera ke bamaze nga bali mu kkomera Luzira bayize bingi nga baagala abantu babimanye. Bingi nnyo bye tuyize mu kugenda Luzira kubanga singa situwagenda Luzira situwanditegedde embeera ya byabulamu ebiri mu kkomera ekkulu ery'eggwanga. Tetwanditegedde ndya abasibe gye balyamu mu kkomera ekkulu ery'eggwanga. Situwanditegedde nti waliyo okutokyalinga oba okutyobola eddembe ly'obuntu ery'abasibe singa situwagenda mu kkomera Luzira. N'olw'ensonga eyo nze okututwala mu kkomera Luzira bwe batujjayo batuzzaayo nkirabamu omukisa. Tufuna omukisa okumanya engeri ekkomera gye liddukanyizibwamu. Luzira yenna ajjudde bavubuka. Kampala remand eri supposed okubeera n'abasibe 305 erimu abasibe 228 bavubuka. Wano Emakishoni Bay Luzira wali supposed kubeera abasibe 9 wali abasibe 3000 bavubuka. So fa bavubuka tubonyebonye nnyo omusajja atukubye atumazeewo atumaliza mu makomera ate bano byabufuzi bagamba abo bakoleraani. Azifu okuyingira ebyobufuzi wetaaga appointment. N'olw'ensonga eyo eno si ddiini nti tusinza bukatuliki fe tulwanira ddembe lyaffe ng'abavubuka twagala kuleeta nkyukakyuka mu ggwanga. Abavubuka bano bavunaanibwa omusango gw'obutategeeza bakungu ku kitebe ky'Amerika mu ggwanga ku nteekateeka yaabwe ey'okujaguza obuwanguzi bwa Donald Trump ng'omusango gwabwe gwakutandika okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogujja. Kingdom TV, Samla Hanifa ne Kakronald amalindirire. Trump oye! This is Kingdom TV.